Non-communicable diseases mu bufunze kyanditegeezezza endwadde z'oyinza okufuna wabula nga tewali azikusiize okuggyako nga ziva ku ngeri gye weeyisaamu beppono okulya. Yogera ku ndwadde nga sukaali, kookolo, omutima, okwetukuta kw'omusaayi oba stroke n'endala. Mu mize mulimu okufuuweeta taaba, okulya obubi, okunywa omwenge oguyitiridde, okwenyika mu birowoozo oba stress, obutakola dduyiro n'ebirala. Okunoonyereza kulaga nti ku buli bantu 100 abafa mu mwaka 43 ku bo bafa ndwadde zino. Omuwendo guno gulinnye nnyo okuva ku bantu 2 ku buli 100 nga bwe gwali mu mwaka gwa 2000, ekintu ekyongedde okuleetawo obweraliikirivu naddala mu bakulu mu gavumenti. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu, bannayuganda bangi bongedde obutafa ku bulamu bwabwe ekibaviiriddeko okujimbibwa ebirwadde ebikambwe oluusi n'okufa. Among the non-communicable diseases, the heart diseases account for most, followed by the cancers, respiratory diseases. Minisita w'ebyobulamu ebisookerwako Sarah Pendi agamba nti gavumenti efiirwa ensimbi nkuyanja ng'egezaako okutwala bannayuganda abalina ebimbe nga kkookolo n'emitima emirwadde emitala w'amayanja okwongera okufuna obujjanjabi. Tujjanjaba emirwadde z'emitima naye nga waliwo ezimu ze tusindika balwadde ebweru. Gavumenti ekozesa ssente obuwumbi obusukka mu 7 okujjanjaba abalwadde abava mu Uganda okugenda mu nsi z'ebweru. Olwaleero basazeewo okutegekawo okukola dduyiro okw'eggwanga lyonna Kololo mu kaweefube w'okwongera okujjukiza bannayuganda ku ndwadde zino na butya bwe bayinza okuzeewala. Dduyiro atojjedde okumala akaseera era ng'agattiddwamu n'ekidongo okwagazisa abamukola. Abakugu mu ndwadde zino babaddewo okwongera okunnyonnyola abantu engeri gye zikwatamu na kiki kye bateekeddwa okukola. Smoking has caused us diseases which affect our airway and we get difficulties in breathing. So it is very important for us to avoid exposure to smoke. You can eat anything as long as you can burn it. If you don't manage to burn it, you are in problems because that excess food is the source of problems. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. Ono naye wano waasinzidde okukyomera bannayuganda ku ndya embi ebaviiriddeko omugejjo oguteetaagisa kyokka nga tebafaayo kukola dduyiro okusimattuka obulabe obukirimu. Amasava negazibikira emiswa omuntu n'afa oba n'afuna ebirwadde ebirala nga sukaali, nga pressure, ng'omutima n'ekookolo. Byonna abasawo bazitegeezeza nti biva ku ebigambo ebyo ebibiri: emmere eyitiridde ate gy'otakozesa. Asaasidde bannakibuga bagambye nti basinga kulera ngalo nga bamaze okulya ne batabanga bannaabwe mu byalo abakola ku mirimu egy'amaanyi okwokya amasavu mu mibiri. Kabwejumbira era abotoledde kuba baddewo ekyama kye mu ndya ye kyagamba nti kimukuumye ng'ali galanti ng'ekiwaawo ky'enfudu. Ekyenkya ndiira ddala. Why? Because I need the food in the morning to use during the day. I don't eat lunch. I just eat something. I can't cut on because you need something also in the stomach. Otherwise you will get ulcers. Oluvannyuma atongozza olunaku luno okubangawo mbuli ssabbiiti ey'okubiri mu mwezi ogw'omusanvu. Wabaddewo n'okutambula okwetooloola ekibuga. Bano nga n'omukulembeze yennyini kwali batambudde kilomita 10 n'ekitundu mu kaweefube w'okwongera okumanyisa abantu ku birwadde ebitasiigibwa.
Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.